ofuga mukazi wo ng'olinga afuga ekisolo. Oli mukwenjooyinga kikolimo, otambulira mu kikolimo, osanyukira mu kikolimo. Katonda tatutondangako ffe abantu kufugirwa, yatonda abantu tufuge ebisigadde. Katonda yakola omukazi n'omusajja mu kifaananyi kye bafugenga. Guno omubiri guno ogufa ne gugenda mu ttaka gwe wajja mu lubiriizi lwo. Naye oyo omwoyo alowooza atumibwa Katonda gw'ayogera naye n'antuma. Oyo Katonda yamutondera mu kifaananyi kye. Omuntu bw'amala okwonoona n'ava ku kigambo kya Katonda, awo ekikolimo we kyava ekituleeta obutenkanankana kikolimo. Buli lw'ova ku kigambo kya Katonda oba osindikibwa mu kikolimo, naye nga Mukama kaakuyambye n'okomawo mu kigambo kye, ggwe togenda kuba mukolimire. Mukama waffe yeebazibwe bamikwano. Tuli ku ssuula ya 5. Gwe nno nga gwe eno ye vidiyo gy'osoose okulaba ku ssuula zino ze tusoma. Sooka oddeyo olabe episode 1, episode 2 ne episode 3 ne episode 4. Saawa zino tuli ku episode ya 5, essuula ey'okutaano mu Bayibuli, mu kitabo eky'olubereberye. Bayibuli tugisoma tugiva kumu tusobole okutegeera engeri Katonda gye yatwagalamu. Tutegeere ku nsi kuno tuliko kukola ki, Katonda atusuubiramu ki. Twalaba eri nti enjuba n'omwezi yabikola, abisuubiramu okutumulisiza n'okutwawulira ebiro n'ebiseera. Enjuba n'omwezi bikikola. Kati gwe muganda wange obanze twebuuza, iffe Katonda kiki kye yatutondera okukola? Ayagala tukole ki mu nsi eno ey'abalamu? Soma nange Bayibuli otegeere Katonda kye yakutondera okubeera oba okukola. Nsaba njogereko naawe ali mu kulaba vidiyo eno. Weegenderezanga nnyo bw'oba osaba essaala. Weegenderezanga nnyo. Tosaba busabi, ojja kusaba erinnya, kaŋŋambe tusabe Yesu, ojja kusaba erinnya Yesu. Naye nga waliwo n'abantu ku nsi kuno bano abazaala abaana baabwe ne babatuuma Yesu. Waliwo ebyeyita Yesu bingi. Kati bw'oba oyita Katonda, kowoola Katonda ng'omuyitira mu maloboozi nti eyatonda eggulu n'ensi, eyakola, yogerayo ebimwawula ku bukatonda, kubanga ensi ejjudde bukatonda. Waliwo bukatonda bwe basiba mu kiwato bwe mpulira obuyitibwa irizi, waliwo bwe bateeka mu bibbo, waliwo buba wansi w'ebitanda. Kati bw'oyita Katonda nabwo buyinza ovaayo nga bugamba mpulidde bayita Katonda, bagamba nze. So obanga osaba essaalayo mu bigambo bye birungi, yawula Katonda gw'oyita, omugambe nti gwe yakola eggulu n'ensi, gwe yankolera mu kifaananyi kye, gwe yayawula ennyanja obutalumba lukalu, gwe atonnyesa enkuba, gwe mubuulire ategeere nti nze gwe bayita. Haleluya! Mukwano gwange nno tukuyita omutukuvu w'abatukuvu. Omutukuvu, Bayibuli egamba ku nsi teri mutukuvu okuggyako Katonda. Kati Katonda waffe oyo omutukuvu gwe tukoowoola atukuze akaseera kano kabe katukuvu, ne bye tusoma Omwoyo Omutukuvu atuyambe abitubiku. Amiina. Tuli nno mu ssuula ya 5 oba giyite episode ey'okutaano, kitabo kya lubereberye essuula ya 5. Tutandikiddewo ku lunyiriri olusooka. Kino kye kitabo eky'okuzaalibwa kwa Adamu. Olunaku Katonda lwe yatonderamu omuntu, mu kifaananyi kya Katonda mwe yamukolera. Omusajja n'omukazi yabatonda n'abawa omukisa, n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe baatonderwamu. Owulidde? Kyova owulira ojja ssanga abafumbo ababiri nga beeyita linnya eryo ery'omwami. Owulira?
osanga amaka nga galimu omwami n'omukyala naye ng'erinnya lyabwe kubanga wano Mukama agambye nti yabakola n'abawa erinnya limu, Adamu. Tulabye oba wano tulaba nga bongera otukakasa nti Katonda yatonda omukazi n'omusajja mu kifaananyi kya Katonda. Ffenna si mukazi si musajja, ffenna tuli mu kifaananyi kyani? Kya Mukama. Haleluya. So nzikiriza n'ekigambo ekigamba oba n'abantu aboogera nti omusajja gwe mutwe gw'amaka, kirungi, naye musajja gwe teweegulumiza, teweefuula Katonda nnyo, kale fayini oli mutwe gw'amaka go, naye totuuka kusaligaana mukazi wo kugenda kusinza Katonda. Awo totuukawo. Munnaaye nno gwe omutwe gw'amaka weebale kuba mutwe, naye Katonda ffembi yatukolera mu kifaananyi kye kimu nga bw'otegeera bwe ntegeera. Waliwo agenda okunyiiga agambe omukazi n'omusajja tebenkanankana. Kituufu nga bw'okyogedde. Mu mubiri owulira ekituleeta obutenkanankana kikolimo. Omanyi lwakinsese nti kubanga oli mukumpakanya ate tuyagala kugumiikiriza kumalako vidiyo eno, sirika mbikunnyonnyole nga mbijja mu Bayibuli kubanga twazze wano kusoma Bayibuli. Olunyiriri olwokubiri lugamba omusajja n'omukazi bwe yabatonda n'abawa omukisa n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe yabatonderamu. Katonda bw'amala okutonda omukazi n'omusajja n'abawa erinnya Adamu, owulira, omwoyo waffe wangi yakolebwa mu kifaananyi kya Katonda. Otyo kyova olaba nti tusobola okutondawo ebintu. Naye omuntu bw'amala okwonoona n'ava ku kigambo kya Katonda nti awo ekikolimo we kyava, tusobole okuba nti kati mu mubiri wano tusiŋŋana. Buli omu Katonda yamuwa obuzito bw'ekikolimo kye. Igwe omusajja mu ntuuyo z'omu maaso go mw'onojjanga ekyokulya. Igwe omukazi omusajjawo anaakufuganga ekikolimo awo we kijjira. Buno obufuge bwe mufuga abakazi oba bwe batufa abakazi kijja kitya nti omuntu bw'amala okuva ku kigambo kya Katonda n'atakola nga Katonda bwe yaleka ng'amulagidde okukola, ng'amugambye tokola kino wabula kola kino, ng'omusota ne gumukema, mbu n'akola Katonda kye yali amugaanye okukola. Buli lw'ova ku kigambo kya Katonda oba osindikibwa mu kikolimo. Ebikolimo bingi biwanvu nnyo, naye nonzeeyo kino ekikolimo. Nkusikire nkulage, abadde afuga mukazi wo ng'olinga afuga ekisolo. Mukwano gwange njagala kukulabula. Oli mu kwenjooyinga kikolimo, otambulira mu kikolimo, osanyukira mu kikolimo. Katonda tatutondangako ffe abantu kufugibwa, yatonda abantu tufuge ebisigadde. Bwe yamala otutonda n'agamba bafugenga. Noonya engeri gy'obuuka mu kikolimo gwe musajja gwe. Lekaawo okufuga omukazi ng'afuga oba eki, gwe omusalirawo w'anaayita, gwe omusalirawo ky'anaakola, gwe oyogera mu bulamu bwe, toganyiza Katonda kwogera mu bulamu bwe. Bambi nkwegayirira wuliriza omwoyo ky'agamba. Mukyala we mutte, muleke, muwe eddembe nga Katonda lyakuwadde. Katonda atuwadde eddembe ery'okwesalirawo, muleke abantu beesalirewo. Embala ey'okwesalirawo eri mu ffe. Nsonyiwemu mwene essuula leero nkambuwaddemu. Kambuwaddemu olwabo abali mu kweyagalira mu kikolimo.
Ekikolimo kigambye kitya nti kino era abakazi munaazaaliranga mu bulumi, era abakazi munaafugibwanga abasajja bammwe, era abakazi kino ne kino ne batukolimira. Mukama n'akolima olw'okuva ku kigambo, naye nga Mukama kaakuyambye n'okomawo mu kigambo kye ggwe togenda kuba mukolimire. K'ogenda osoma Bayibuli n'okola obulungi n'okola nga Katonda bw'agambye, ekikolimo kikunaaba kikuvaako. Okyenaazaako okuyita mu kigambo kya Katonda. Bayibuli egamba bw'olikomawo ndikuzza. Bw'olyawula eby'omuwendo mu bitagasa, akamwa ko ndikafuula akamwa kange. Mukama y'ayogera bw'ati. Musajja ggwe nkwegayirira olwaleero eno episode oba eno essuula mpulira ng'Omwoyo Omutukuvu aŋŋamba njogere n'abasajja abafuga bakazi baabwe ne babalemesa okubaako kye bakola, oba mu Katonda oba mu nsi oba wa, ne babasiba entegetege n'amagulu. Kubanga munnange mmwe muli mitwe, kubanga munnaye gwe baakujja mu lubiriizi lwange, kubanga guno omubiri guno ogufa ne gugenda mu ttaka guno gwe wajja mu lubiriizi lwo. Naye oba omwoyo alowooza, akola, atumibwa Katonda gw'ayogera naye n'antuma, oyo Katonda yamutondera mu kifaananyi kye. Oyo omwoyo wange oyo. Kati kangeze singa kati wano wendi mu kusoma Bayibuli oba tuli mu kusoma Bayibuli nga bwe tugisoma, singa omwami wange abadde yeeyisanga abo abasajja be twogerako, bangamba tojja gisoma, tojja kufuluma mu nnyumba wano, tojja kugendayo bibuulirayo njiri, twandisomye ddi Bayibuli? Wanditegedde ddi nti naawe wakolebwa mu kifaananyi kya Katonda gwe omukazi? Kubanga abamu abatusomera obunyiririnyiriri obutono obwo, abamu abasoma Bayibuli nga tebagiwadde mukwano, abamu abakwata Bayibuli n'agikozesa okuleetera okukyayisa Katonda abantu. Kubaoli abantu akwata Bayibuli n'aggyamu akanyiriri n'agamba olaba Katonda yayagala nnyo omusajja n'amukola mu kifaananyi kye, ate ffe n'atujja mu lubiriizi lwe n'akomaawo. N'atakugendera ono buzira kumalayo gye biva ne gye bikoma, malayo. Soma Bayibuli omaleyo, bisome bimaleyo kubanga ebimu bagenda kukulimba. Katonda yakola omukazi n'omusajja mu kifaananyi kye bafugenga, tufugenga. Olunyiriri olwokusatu. Adamu n'amala emyaka 130 n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye, mu ngeri ye n'amutuuma erinnya lye Seezi. Ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi emyaka 8, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Adamu ze yamala ne ziba emyaka 93 n'afa. Seezi n'amala emyaka 150 n'azaala Enosi. Seezi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 807 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Seezi ne ziba emyaka 912 n'afa. Enosi n'amala emyaka 9 n'azaala Kenani. Enosi n'awangaala bwe yamala okuzaala Kenani emyaka 815 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enosi ne ziba emyaka 905 n'afa. Annaye abantu bano nga bawangaala nnyo. Mukama tukusaba obuwangaazi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ne tukisabidde, amiina. Tuwangaale, amiina. Kenani n'amala emyaka 7 n'azaala Makalaleri. Kenani n'awangaala bwe yamala okuzaala Makalaleri emyaka 840 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Kenani ne ziba emyaka 910 n'afa. Makalaleri n'amala emyaka 65 n'azaala Yakedi. Makalaleri n'awangaala bwe yamala okuzaala Yaredi emyaka
883 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna ez'Amakalaleli ne ziba emyaka 895 n'afa. Yaledi n'amala emyaka 162 n'azaala Enoka. Bannange bano abantu baawangaala. Saba obuwangaazi, sabira abaana b'obuwangaazi, saba obuwangaazi buva eri Katonda. 19. Yaledi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enoka emyaka 800 n'azaala abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Yaledi ne ziba emyaka 962 n'afa. Enoka n'amala emyaka 65 n'azaala Mesuseera. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda. Bwe yamala okuzaala Mesuseera emyaka 3 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ulira ono nti n'awangaala emyaka 3 kyokka ku myaka 3 ate n'alyoka azaala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Bannenge Mukama tukusaba obuwangaazi, tuwe obulamu tukuweereze mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Olunyiriri olwa 23. Ennaku zonna eza Enoka ne ziba emyaka 365. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda, so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Mesuseera n'amala emyaka 187 n'azaala Lameka. Mesuseera n'awangaala bwe yamala okuzaala Lameka emyaka 782 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Mesuseeru ne ziba emyaka 969 n'afa. Lameka n'amala emyaka 182 n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Nuuwa. N'ayogera nti ono yali tusanyusa mu mirimu gyaffe ne mu kutegana kw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakolimira. Lameka n'awangaala bwe yamala okuzaala Nuuwa emyaka 595 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Lameka ne ziba emyaka 707 n'afa. Nuuwa yali nga yakamala emyaka 5. Nuuwa n'azaala Seemu, Kaamu ne Yaafeesi. Njagala tugabaneko wano ku lunyiriri luno. Omanyi Bayibuli bw'eba yiyo oli wa ddembe okulamba ewaku Omwoyo Omutukuvu waakubikkulidde n'olambawo. Kaakati wano ku lunyiriri olunyiriri lwa 29 tuli mu ssula ya 5 ekitabo kya Lubereberye olunyiriri lwa 29. Ngambye ekitabo tuli mu Lubereberye, essula tuli ku ya 5 olunyiriri lwa 29. Njagala owulire wano. Omwoyo Omutukuvu nsaba oyongere okuluŋŋamya, onnyambe njogere ekyo kye mpulira okwogera eri abantu bano. N'amutuuma erinnya lye Nuuwa. Wulira ono omuzadde yazaala Nuuwa kye yakola. Agambye nti n'amutuuma erinnya lye Nuuwa, ng'ayogera ku linnya n'ayogererako bino. N'amutuuma erinnya lye Nuuwa ng'ayogera nti ono ye alitusanyusa mu mirimu gyaffe ne mu kutegana okw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakolimira. Mundeke nsaze ku lunyiriri luno kubanga ate mu maaso gye tulaga Nuuwa ye yazimba eryato. Oba ogirinde bulinzi essula eyaddako gwe
gwe essuula eddako naye nga kyonna kize daba nti ono Nuuwa taata we atuumye erinnya lye n'amulangirako. Weeyigiriza okulangirira bw'oba ozadde akaanako tokatuuma ago mannya gali amannya zirinda b'olwange simanyi bizibu simanyi ani amannya agama Naddalwambi wangi Mukama Katonda nga naawe mu bulamu okimanyi wajja lwambi munaye gwe waleeta ebizibu ng'ojja nga naawe oyitaba abakutuuma balabika baali tebalina mwoyo wa kubikkulirwa. Kati gwe Mukama akuwadde oyo omwoyo w'okukimanya tulina otuuma ng'ate bwe tulangula tuuma olagule. Kino kinjijukizza musumba wange bamuyita musumba Kisaakye Stephen, osumba ekkanisa bagiyita Tabernacle Worship Center esangibwa Lugoba Nabweru Katooke. Musumba wange nzijjukira oba ojjukira akantu lunaku lumu wandagulirako n'oŋŋamba Betty twali ku home sale mu kanisa eyo twalinga tulina home sales nga tufuluma buli Lwakuna ne tugenda mu maka ga memba munnaffe ne tusabira eyo ne tusomera ekigambo ne tusoma Bayibuli. Naye musumba Kisaakye musumba waffe yajjanga ku kyoto ekyo kwolwo ajjanga nze gwe balonze okubuulira. Bwe nabuulira ku kwagala nsiyinza kwerabira lunaku olwo kuba luzzenga lunvugira mu mattu nga ngamba Mukama musumba kye yandagulirako kirituuka ddi. Nabuulira ku kwagala. Naye kiki kye nkugamba nti bwe namala okubuulira musumba waffe n'ayimirira n'andagulirako n'ansabira n'aŋŋamba Betty ogenda kubuulira ekigambo ekiramu tugenda kusomesa ekigambo kya Katonda kwolwo enkeera n'endoto ekirooto ne nkimutwalira. Naloota nga ngabula emimmonde nafumba emimmonde nafumba sijjukira oba nafumba naye kyenzijjukira nali ngabula emimmonde nga mikulu naye nga tegiriika naye nga mu butaliika bwagyo nga giwooma. Kati nengenda nenkibuulira musumba nemugamba musumba naloose nandimu kugabula abantu emimmonde naye nga tekulinva ng'ate emimmonde giringa gya yero lumonde olinga mukumufu omumenya ku lumonde omulungi bannanga akuumuuka abamu kakayero. Musumba n'aŋŋamba ogenda kubuulira ekigambo kya Katonda nga kikuumuufu. Bulijjo nninda olunaku olwo naye Katonda wange nzikiriza nti anfuseeko amafuta ag'okusoma ekigambo kye n'okukitegeera n'okukibuulira. Genda osome olunyiriri luli mu Isaaya 61 essuula esooka Isaaya 61 olunyiriri olusookera ddala. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese, okulangirira eddembe ery'abawambe, n'abasibe okuggulirwawo ekkomera, okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu, n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalaniramu eggwanga, okusanyusa bonna abanakuwadde. Antumye okusoma Bayibuli n'abantu be okuva gy'eva paka gy'ekola ki? Gy'ekoma. Katonda antumye nzije tusome Bayibuli. Mujje mukuŋŋaane tusome Bayibuli. Kwata Bayibuli yo awo ndabira nange nkwate eno tubikkule. Bwe tumala okubikkula olina n'eddembe eribikkula ewalala era n'osomawo n'ewalala. Gwe nawe bw'owulira ejjiva okumu tugive kumu, naye bw'owulira ekyokugendako ewalala omanye ne bino kubanze kati Mukama ansaasidde n'essaawa zino wano we tuli ku ssuula ey'okutaano mmanyi ebiri mu ssuula ey'omukaaga.
kitegeeza nange natwalayo obudde nembisoma twesange mu ssuula y'omukaaga nga naawe obimbuulira nti wabirabyeko subscribinga teweerabira kukoona kade teweerabira kutiikinga ako katiiki ka all so that buli kye tusuulayo kijja buzzi tusoma ffenna bayibuli. Ekirala kyoteerabira tulina baganda baffe abatalina busobozi kwetuusaako bayibuli naye nga bandyagadde okugisoma. Kati naawe ng'olina obusobozi oba wagisomamu nga ekigambo kya Katonda tekikaddiwa oba olinayo bayibuli nga wagisomamu naye nga oli lwedde ogigaba oba ng'osobola ogigaba n'omala n'ogula endala omwoyo wagamba ki? Kyonna omwoyo omutukuvu kyakugamba okukola genda mu komenti okitugambe ffe tugenda noonya engeri gye tukutuukako oba gwe gye tukulagirira ojje we tuli ogireete bayibuli tugigabira kalina tusige ekigambo kya Katonda kikyosobola owuwa omuntu. Haleluya. Tusisinkane mu ssuula y'omukaaga.